munange show esembedde musanvu December teri wala. Okay. Kwa musanvu December twaba kuliko shendale ya fulumye liko tugende mu kikadde kuluna ko. Ya nange nabirabe ne binkanga ne neewunya abantu. Okuba nti oli asobola okujja nayingira mu lunaku lwange ensiro emanyi nti nalulanga dda. Ndowooza nze nasooka okulanga lonchi guno omwaka. Nze nasooka okuteekayo it is January ne bwogenda mu records zonna kikulaga nti nalanga cricket oval nga musanvu December mu January. Ngana abantu banakulanga zaabwe olugambulede bo abazikoze zikoze ki n'okugwa zaawedde nalanga mu January. So nange kyankanze nnyo ne ngamba abantu kiki banjagaza. Yaman. Bagala kuyekera. Simanyi kuba nadde ndowooza olunaku lwange kyekituufu ngezezaako nnyo ne kapasite yange okuba nti nteeka mu bantu nti concert yange era mbadde subirawo muntu yenna kujja ku lunaku lwerumu. Yeah. Nga musanvu December abantu bagamba tugende mu kikadde yali yalubuukinga dda buli mwaka ekolanga musanvu December. Kati kankubulire omuntu wagamba nti buli mwaka bakolanga musanvu December. Kyogamba nti buli mwaka musanvu December ebadde nga Saturday. Oyagala okungamba bwotyo nti buli musanvu December lubadde nga lwa mukaaga. Kitegedde ebyo ebibuuzi boozi just kubuzaabuza kwagamba like kwagala kunyigiriza nze nga big eye okitegeera. So I don't know nange nakyekanze. Yeah man. Wabakubiddeko kasimu abakitegeka. Nkubiraani munnange olaba baliko bangi bokaliwo tunula posta kuliko abayimbi bangi be bataddeko okitegeera ate nabatera ddala waliwo empita nti abantu we bayita abajja olugogo okitegedde bali awo nyini we bayita. So kigendererwa kyekyo kitegedde bw'oba ng'obadde okola buli mwaka nze maze ndowooza emyaka nga 5 sikola launch okitegeera. Lwaki bw'olaba nga nanze alia lwaki tewampa excuse ng'omuntu oga kale leka date yesu kekole ki oba leka tuleke date ya big eye okitegeera. So I don't know simanyi kiri behind simanyi lwaki bakikoze bwe batyo. Naye kina kyakola nganze omuntu engeri kinti n'abantu bwe bayita baagala abantu bastoppingire ddala ogoba kuba omuntu bw'oteekera ddala kumpi otambuzaawo n'ebigere okutuuka ku cricket oval okuva shuya bwe bagitadde okitegeera nga ddala nti n'amaanyi ge batadde ku mazima honestly bw'otunula ogamba ye kiki baagala okukola okitegeera ennaku nnyingi eziriwo okitegeera ne lwaki musanvu December gy'omanyi nti njirimu okitegedde ndi muyimbi Munnayuganda okitegeera ate nalanga ng'obadde ogamba nti kale nga bw'ogambye nti already baali bakola ki njagala mumbuulire amazima nga mane Bannayuganda banoona nga balaba musanvu December badde bawulirako nze nzekka badde bawulirako big eye nga yaliwo nga musanvu December kitegeera era nange nadde mmanyi kuba n'obulanga ku TV bw'amaze okukola ki okugendayo nti bugenda kuba nti bulinze kukola ki kutandika buli obuli ki official kitegeera n'omu bw'atandise by the way ku radio zezimu kitegeera. So nekanze nnyo okuba nti wasigaddeyo akabanga ka just mwezi gumu oli ne basuulawo show. Bonna bali ku post eno tena kugolinako access mugamba blood wano natwalawo musoke mu kakkanemu abantu bagamba tebawulira kisuubira nti bonna kuli kabadde tamanyi nti ninayo show kitegeera. So omuntu bagenda okulangira ekintu kitegeeza bamaliriza dda okusalawo mu bagenda kukola olunaku lwerumu nange kitegeera. Kati gwagala mbagambe ki ate abamu bantu babitiibwa boolabako nti mbawa n'ebitiibwa kitegeera. So mbasinza kumala gaba approaching just like that kitegeera. So kyasiseko nganze omuntu okutegeera. Kosa kiyeri ekyabatugambye ne tables ekisinga otunzeeko. Kosa tutambula yes nga bwamanyi tutambula kitegeera naye kati omuntu wakuyingira aba akunyigiriza kali nga bwogambye nti tables kitegeera. Tables ezo bw'otuna show yange eya cricket oval eyina ordinary eyina VIP eyina ne tables kitegeera kuba mulimu abagambye nti eri simanyi audiences biki nebagamba no show yange ya audience zonna kitegeera. Buli kyokola ku show yange kiba kinkosa buli show gy'oteekawo kumpi n'eyange oba kunaku lumu n'olwange kusingira ddala
obeera okola ki onkosa customer kubanze nasooka ne show yange nasooka nkola hashtag egamba nti December for Big Eye de ku Facebook yange ku social media platforms zange ku Instagram ku TikTok ona hashtag yange yali December for Big Eye okuvya ddala mu January omanyi January nga wakayingira omwaka ndowooza nali nakafulumya n'emikono jju nakamuta nanga concert so I was surprised to see nga bataddeko ku show ku lunaku lwange ate kumpi newenkoledde Edikenzo statement yakolanga gama abayidi engeri gye muli bangi tewali budde bwagamba nti ngenda kuba mukata date egamba nti buli mwaka ate date n'agamba nti engeri gye muli bangi tewali budde era tewali mbeera yonna egamba nti omuyimbi alina kubeera ne date eziri kati bw'aba ayogera ekyo ye ng'agamba nti netuteekayo kunaku lwe lumu muli bangi okugoinga forward mulina okubeera nga bagende bateeke ejjinja oba bateeke mu Arua naye tosobola kuddira muntu in the same area tegedde gwoba ogamba ntunaku lwe lumu kale genda oteekewa eri ewala naye omuntu okusembereza aba alina ekigendererwa ekitegedde so ekyo kyagamba si kya buntu bulamu otegedde era si kyakusaasira kuba abantu abakola shows mukimanyi shows nga bwe ziri expensive right now okukola show mu Kampala ddala wakati si kintu kyangu esente ziba nnyingi z'oteekamu kitegedde emirimu gibeera mingi gy'okola kitegeera so omuntu yenna akuyingirira nga bakozeeko ettima okunkolako ttima honestly kitegeera okuyimirizawo buyimiriza si kintu kyangu okuyimirizaawo show mu Kampala waneeno it is something very 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 difficult so oguze ticket sebo neyanziza sebo naguze tiketi nawe bali munnange ono deposit oba okyagula n'endala kuba neyanziza manager ewange twalabye emmeeza gye yabaddeko ng'ejjuddeko obuwumbi wakalabeezo komensene ze tulina lwaki ogula kyebi lwaki ogutebbu gundi okwata manager Roja ampadde ekyebiri nangamba mukya tiketi akuyisizaamu aguze tiketi nedda munnange nze buli muntu kyaba aleese kyonna era kigattako bazi olaba eno tiketi agulidde omuntu atya omu okitegedde era munnayuganda ali eyo manager Roja munnamukisa yenna manager Roja agudde tiketi ate kyemmanyi manager Roja ayinza okuba nga ampaddeko naye nga jjagula nnyingi kyemmanyi so neyanziza taata esinze nkwata sente mistake so yange egatta audience zonna ekyo kyebagamba mbu audience za njawulo Big Eye nkuba audience zonna kyobola nti nina ordinary ez'emitwalo 2 nina VIP ez'emitwalo 5 nemba n'emmeeza ez'emiliyoni emmeka ez'emiliyoni 2 ezo audience za njawulo ezo categories zaki za njawulo kati kyo yange erimu categories zonna buli kyokola kiba kinkosa so ne wagiteekawo ng'efaanana etya eba enkosa munnange oba nkuwa example ki nyinza kuwa example ki okay kale unit emu oba omutwalo bwe guvaako 1000 gubeera mutwalo oba tegukyawera mutwalo otegedde era gubeera gunafuye gubeera gukoseddwa yamaani ndowooza oba nfunye bulungi simanyi bwana wampadde omukisa wemba ngufunye I don't know who is behind it otegedde I don't know naye nga nandisuubidde nti lunaku lwange bandirulese nga alina enkola it's been a long time nga sikolako okitegedde concert ogeze n'ogamba buli kivulu kye bakuteekako kiba kikukosa twalaba ne fresh kid nga tudde date yemu tugambe naye abakosa mbadde manyi eno gye naakalaba otegedde kiina ndala gye naalabye omanyi n'okugamba omuntu gw'otamanyi
gweta nabana kumanya bigendererwa bye oba tona kya kumugamba mpaka ngotegedde biki ebigendererwa bye nani otegedde awo osobola okumanyira nti mugambira mu ango bweti oba mu ango etya bweti sunange nkyali mu kyekango omuntu okujja okutukako show otegedde ate nosa kulya abayimbi bati banene bati no like nga bangi okitegeera kitegeeza nti ati wena kyagala okukola I don't know. Okay, oba kusema eri abagizi beera obagumye nti tebakoma wali bajjire eddala eno ku kifo ekituufu. Abagizi bange mwenna mbakoola temugwamu ssuubi mujje mbasaba mujje munfagire nga musanvu December nze sigenda kugiteekayo sigenda kugijjayo ngenda kugiteekayo nga musanvu December kuba already nkoze ebintu bingi okutuuka mu lunaku luno nti tusembedde kitegeera tuba kinsobola kukyusa nga big eye abula embeera bwe bayaze